Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Nyabo nkulamusizaako. Kale sebo. Amanya bampita kadima ku Bukedde FM wano. Anjogera na mukyalani. Njogerako ne mukyala Betty. Obuzibu obuliwo kale nafuna olubuto. Njogerako ne nannyiniro. Soka nakkiriza naye oluvannyuma n'agenda ng'akyuka. Lwaki yakyuka? Simanyi lwaki yakyuka. Kale naye kwasa ensonga nyingi. Olubuto oluyina kati? Iye. Lwa bbanga ki? Lugenda myezi 8. Olina emyaka emeka? 27. 27. Gwe olubuto olusoose oba wafunako olulala? Naye ninayoku omwana. Olwalufuna mwani? Mu Beeka. Beeka waawo akola biki? Makanika akolera awo Wakise. Kakati Beeka mufunye obutakkaanya buvaawa? Mu kusooka yakkiriza. Nti akola akufunisiza olubuto? Iye. N'angamba katulinde tulabe. Ogwaddako n'atandika okuŋŋamba nti ye talulaba. Ng'ate tantwalangako mu ddwaliro ne tukebera. Amugamba ku mwezi gumu. Olagira n'agamba mbu ate emyezi gye mbala ate si gyejjo. Kale buli kaseera buli we mugamba abeera n'ensonga gye yeekwasa. Kakati teruvangayo nakati? Lwavaayo kati lwakuba kale sibeera naye mbadde nga mbeera wala. Kakati lwaki tomulumbako? Mwesinkana wanga ngakwana? Sesinkana eyo gye nali nkolera. Ayina omukazi? Mu kusooka yaŋŋamba tayina. Ebyolubuto ebyayingirawo n'agamba nti mufumbo naye ng'ate yantwalanga we yali apange. Yakutwalanga wuwe, teyakutwalanga mu loogi. Kakati okufuna olubuto omupiira mwagunyumya emirundi ng'emeka? Kale nali nga ŋŋendangayo ku wiikendi. N'ofumba ku wiikendi? Noza ebintu noza engoye. Naye ng'okikakasa nti olubuto lwa Beeka? Iye nkikakasa. Kakati bw'oba okakasa nti olubuto lwa Beeka nga kwegamba kati alinga Alwegaana? Kati alinga Alwegaana. Saawa zino yali akuwadde ku buyambi? Saagala basajja batawa abakazi buyambi naddala ng'oli lubuto kuzisezza obaddewo. Ng'ate kati mbadde nfubye kale n'okulwala kunsumbuye nga ssente zenfuna nga nzitwala mu ddwaliro. Kati obeera waani? Mbeera wa maama wange Watuba. Watuba no ku Bombo Road. Kati katukubire ku Beeka oyagala buyambi? Njagala buyambi. Kale era yeekwasa abamu ab'oku mulimu gye nali nkola nabo. Era nabo tusobola okwogera nabo kuba. Sooka oleke agamba nti waliwo olina abantu abalala? Beekwasa ebintu bingi. Mbuki? Mu kusooka nti yagamba mbu simanya mulimbalimba mbutalulaba. Lumala ne yeekwasa ab'oku mulimu. Mbu bakoze eki? Mbu alina be yandabanga nabo ng'atezeseegatanga. Era agala obeerenga wekka. Naye oba naye wali ogiraagira ng'obuukabuuka ng'olina abasajja abalenzi bangi? Ndi muntu mukulu kati ngenze nkula mbadde sirimu ebyo. Tokyabuukabuuka, wabuukabuuka nga dda? Nedda. Kale kamukubireko Beeka tovaako. Erinnya ly'amanyirya Betty? Lyamanyi. Beeka gyebale. Nawe gyebale sebo. Obulamu bulungi? Obadde bubimpozi obubo. Gye buli kati nze bampita Paulo. Ndi brother wa Betty. Wani? Ndi brother wa Betty. Kakati muko? Wakola otya? Otya bonna. Betty aŋŋambye. Betty ali lubuto lwo. Naye tofaayo obuzibu buvaawa? Obuzibu bw'oyo omuntu. Kuba muko olaba Sawa ompulirize. Ng'ovudde ku ky'okufaayo. Omuntu 225. Yaŋŋamba ali lubuto mu mwezi gwali gwakutaano. Ali lubuto lwange. Ne mugamba si kibi. Obutiriza sebo. N'aŋŋamba kaale ebikoze bitya. Kati ensobi bwe yajjira ebbanga eryo lyonna ne liyita omwaka ne guggwako. Nenziramu n'empita Betty ne ŋŋamba nga wonodda n'ogaa nayo ne yaŋŋamba bw'ati ne bw'ati. Atuuseewa. Namuyita mwaka guno mwezi nga tuyingira ogwokutaano. Ndabe watuuse. Owuliriza n'ajja ye teyamanya akodyo kenkoza ki? Kokobala? Kembala. N'ajja bwe yajja ne mugamba ye waŋŋamba oli lubuto tuliwa. Omukazi oyo yaseka busesi. Mu birowoozo byange ne ŋŋamba nalabika yali akola ki? Yali muyaaya alimba. Yali alimba. Owuliriza akati ate n'addira ensobi yakolera ewaffe Wakisekka. Nga waliwo omwami gwe bayita Jimmy nga baŋŋamba amwagala. Owuliriza era nga yamuleetera n'emmere. Jimmy ajja ŋŋamba nti Betty akutumira. Owuliriza. Mpulira muko.
mugamba Jimmy atali muganda atali taatawo aŋŋamba atya nti ati gontumira awuliriza mpulira agenda okunkakasa nti simanyanye n'olubuto lw'obikyebokoze bitya mu mwezi gwangatinga gwa mukaaga mugamba naye wajja nenkusisinkana awuliriza nga tolina lubuto tulugina ate kati essaawa zino onkakasa ne mugamba weetereeze sooka onoonyereze ekitu tulugina ate kati essaawa zino onkakasa ne mugamba weetereeze sooka onoonyereze ekituufu n'obibala nga tebigatta wakati naawe sooka oba oli musajja oli agambye mu gwa 5 225 okuli mu gwa 7 aba alina okuba nga yazaala dda okuva ebiseera bwe tuddangamu kwegatta naye muko bwe yakiŋŋamba nitwekeraawo awuliriza era namuyita mu mwezi nga tuyingira ogwokutaano awuliriza ye muko kali mu gwokutaano kali yali bajja ŋŋamba kali bandulaba lukulu oba omwana naye kati essaawa guguno gwa 7 mwaka 2026 gwa 5 gwa 6 gwa 7 gwa 8 gwa 9 gwa 10 11 12 13 emyezi tegiba 9 muko annange kwegamba muko wakoma waweza dda omwaka okuva lwewegatta n'omwana ono pezeza omwaka era kali ye kwe kuŋŋamba azaala mu gwa 8 guno asawo bamugamba azaala mu gwa kumeka gwa 8 nangamba yeetaaga emitwalo 2 semugamba yinga ozisaze mangu ki awuliriza n'abaako omukazi omulala gwe yampa omukazi era ne munyonyera kyenkunyonnyodde mukazi nangamba kakati nza ngamba yeggwe ne mugamba ate gwatuma antumire nga te ye tamulinako Luganda ye amuyita atya kakati muko tuzaale omwana tunamutwala ku DNA balo ziteekamu zonooneke nedda kwegamba okikakasa 10 nti olubuto si lulwo nze sirina kyenaagaana awuliriza yamusindikira sente zeyaŋŋamba emitwalo 2 nga musindikire nze nsirike emitwalo 2 si bulamu bwange kituufu nze nsirike naye senga naddamu naŋŋamba ekigambo nga omwomunana guweddeko ekiridiya naye tannenya nedda mukobo oba oŋŋambye nti mwakoma okwegatta bya 2025 nga mu gwokutaano namujjukiza ne batuulatuula n'oyo omukazi bwe yampa ne babigattagatta n'afunza mangu nangamba nze nzaala mu gwa 8 ne mugamba neweetereeze gwe ebintu byobala akati mukonsaba omuweereze ssente tulabe ebirala nga bwe bijja mukama katonda yasinga okumanya anzinoonye nkaliseba gwe muwala naawe ebintu bye sibitegedde tebirikkiriya ebbanga lyabala siryejja kubanze mu ddwaliro tusobola okugendayo kuba fayiro zibeerayo ne baliwa nagenda okutandika okunywa eddagala ku mwezi saagala kuyingira mu bintu bya kiyaaye natandika okunywa eddagala ku mwezi kumu anti bw'agamba kati okusooka wali omugamba lubuto kyoba wali omulimba nti bw'ongamba nti mu gwokutaano 2025 wali lubuto baalukusibirako kiki oli yakigambye nga kale ye yabibala bulungi kale okusinzira gwe mbule mwakoma ddi okwegatta mbuulira amazima kuba gwe omukazi omanya twakomaawo mu Desemba omwaka kiguno guli ogwedde 2025 Desemba tekati mbibala nga tebikwatagana oŋambye ozaala mu gwa 8 kale nanti olubuto nyinza okuba nali ndufunye naye Desemba kale wenakoma okubeera naye wenakomera ddala naye nga gino emyezi egy'emabega nali naye emyezi egy'emabega kagamba mu Desemba y'omwaka guli oguwedde kaka tuli mu gwa 7 nedda kaka tukole bwe tuti mwana muwala mu Novemba tukole bwe tuti mu Novemba wakoma okugatta ne mu Novemba kale nali nsuubira okuddamu okulwala awo mu Desemba saagala Christmas ennaku enkulu nagenda ogirya nga ndi lubuto naye nga ye wabeera naye mu Desemba mwe waako mukikolako mu Novemba mu Novemba November, December, January, February, March, April, May, June, July. Ebyo kyo litwala nnyo. Naye kakati atagambye mbu yasemba okulawe wakiseka ate mwayogera bwogezi. Samulaba namulabiranga wake kale nalinga buli omu akola mirimu gye. Era kwolwo yakulaba kakati lwaki wagamba musanji we nagenda namutumira nti omutumidde. Si musanji we kale nali ndi wala
just a friend. Yali customer nenoonya kale omuntu nembuuza nti oba mundabirako eyo kuba yali agambye avuddeyo gyali. Nga yagaye nti omupiira yagusamba. Nga yagaye nti omupiira wagusamba. Nani? Noli gwe wamutumire mugante mtu yamutumidde. Era wayina okwogera naye nga naye olayira Mukama Katonda okutta oba oli togirangako. Ndayira Katonda okunzita. Takutta togiranga omukazi aba mutuufu. Kale kati agenda kuweereza ezo ssente. Osooka oyiye ng'omukazi tusooka ozaale tulabe. Making sure nti akaana kamufaanana oba omusembera n'omutego olubobbo. Kale BFM ekintabuli ky'omuzika ekisinga twagala okubasibula naye enkomawo n'ekibimba ku ssaawa eno we tukutadde Abdul Tebukoza Kalimani Kabogoza twagala okugamba nti mubeere bulungi musule bulungi. Weraba.